Alright. Tutandika butandisi. It is our to family yekutuusa katona kogenda okulaba akafirimu kinna Uganda era nga kya butondotondo ate nga mwana wattu Black Gem Pictures nabo tebatubidde mwana bazze okuba nga bakuyingizaawo akafaananyi kogenda okulaba ak'omulembe nnyo ak'omutawaana kale nga ne bwatyo Salopide Great Cinema naye agguse. Kampuni zonna ez'amaanyi ez'omutawaana zikuletedde magazi Ronald Dongolomani Kasirye John Bosco omulogo w'entwetwe Nakazibwe Edith oyo nno tumumanyi ngaani Lupia Yosefu naye ku lutimbe ate nga Luswata Albert naye agenda kulabika. Mwana wattu Naluyange Farida naye ku lutimbe. Amanya gaba superstar nga Nabawanuka Immaculate naye ku lutimbe. Tukuleetedde ba superstar bonna Sesimbwa sako ne Nava Esther bonna balabise era nga Jita Ronald naye agenda kulabika. Sentongo Damascus Sako ne Nakawunde Aisha naye tumulaba era nga Nannono Winnie omwana oyo naye tumwetegereze bulungi nnyo saako ne Nanyonjo Topista naye ku lutimbe Namala Esther naye alabise mu kafirimu akamanyiddwa nga Abaaye. Kuno si kweraguza sike katandise part 1 ngambye ka butondotondo tukatandisa olunaku olwaleero tulokalire omulogo w'entwetwe atudde wano Saabalogo. Sentongo Damascus akuna Simbwa taddewo Roni ono najja ayitawo owaayi ewammwe tebabuuza kunyooma kwe munyooma oba ontya lwa butono bakkooti gye nyambadde gy'onyoomoola. Yagala okumubuuza akeneka ne gwe baagala okubuuza akeneka kaakati nno okubuulira olina okweddamu ne weebuulira kubanga gy'ova ova ku musawo. Bamugambira wava ku musawo naye empisa toyina weebuulirire omusawo talina kyajja kuyamba obulogo bw'okola tebujja kutaasa okuleka nga mwana wattu nga n'empisa oyina okitegedde. Kale kwate ekkubo onviire gasi omukazi atalina mpisa ono. Seko manyi kino bino bye muzunga ne Nanyonyo Topista bulira yakiyayi temuli bino bye muzunga ne Nanyonyo Topista bino byova okuzungazunga muli ku bannanyonyo Topista temuli oyo talina ddogwe lisibuka eno wali oddeko mulogo w'entwetwe sebo mwami gwe bw'oba ologa entwatwano tetuli ntwetwe onyooma tojja kubitegeera wulira si byangu byakutegeera wulira omutaka obana muloga muloze luno mulogedde ddala naye okuloga kwoloze temuli makulu kino ekisajja bakyawa naabula abaaye katandika butandisi kweraguza pati 1 waliwo asekula ebinyeebwa bamugambye ebitaanoge webitaagondi tagenda kulya ng'emaanyi gataddemu nteeka okulya enva ate tebaleeta muzingonyo mbu bakebera amannyo kubanga nasose kubimeketako sembera nja kusekula nkugambye kusekula bwotyo vayo kakati ye mutaka gwe tulabye abula kati ate yazaala kidoono omwana negamba sekula paka ebinagonda olyawo sekula busekuzi tosekula tesibitegeera wulira njagala tufuna amaanyi njagala abantu balaga nti fe ab'amaanyi kukalo kano ketwakasengako wulira omanyi tusanze kabasawo bangi sekula basekula nno nusu genda eri genda yate nusu endala naye kati ate ezo nze yazireese okyalinako wadde 10 sooka ompe ezange
oyagala nkusekule waliwo oludde kasekulira mu kinu nja kusekulira mu kino nsiri walyako genda mangu ete ennusu endala kasiri wala yezirwa zenkuŋŋanyizaayo mutaka ono aleeta ennusu n'azisekula njagala otunulye firimu tuli mu kweraguza mujja gonda ekinu kyalina okumanya kikadde bakiwaako ne spare tire saavisi yakyo yattaka tudda ku kano kawambuzi kali wano tekalina mutakana gonna katunula kuliibwa tutandika butansi kina Uganda kale gwe nakyali ewala nkugamba tyuninga butyonizi obe nga tutandikira wamu obuva ku mukoto guno gwennyini gwoliko kubanga ebinyumya byonna kwebisibuka kakati bamuyise Nakachwa ono yoyo leero asabudde baba ayina figa nino mugoberera ani gwagoba Nakachwa ani gwagoba ku luno basupasita bokka betukuleetedde wuuno afuuse ninja afuuse komando agenda ali mu kikomando omulaba omulengera Nakachwa tabulidde mukasi Nakachwa abuzeewo tutandika butandisi waliwo omutaka gwalengedde agajja amugoberera mutaka nali ku kagaali kano kawaji maanyi ga kifuba naye gano maanyi ga yingini kubanga kalimu engeri y'oluviiri ne giya maze okukola ku homework mwamaze okukola ku homework nino omusajja gunasaaga ndi ku homework ankola naye nga yali mutuufu kubanga yali ebyakola nga byalaba ninja komando asabudde oyinza okulaba bwoba tomulengeredde mu maaso nzo kamadamu kawa naye tunula mu maaso etunula nga kinyinyi aya yoyo kanzije laba figa bwe musange ng'atambula bw'atyo oyinza ka madamu excuse me agenda otunula bw'atyo ka mbadde ngamba wewaaba no ntuuka wange olina gweweebuuza kati alina gwe yeesomera nkulabye tondabye kankomewo abaaye mama napimamu mama ezitowa you have a bright future China Uganda kwetuli abafa ba papa tukatandika butandisi Nakachwa has a good future behind her but if you look on the passport it's a bad future tutandika butandisi ono siye gundi waffe asekula yono kakati wuliriza nakugambye njagala ebinusu oleeta obunusunusu njagala ebinusu bya 10 nte ku nte buli kinusu kyetusekula omanye yonte namba omusajja oyo tetunakutegera kikyaliko naye nga mbw ayagala ebinusu bya 10 naye taata ebinusu ebye10 bajja kugira tukube ebyebitano byero 10 oli musiru obeŋŋaali njagala nti obba ŋŋaali gwe musaba naza yali musiru okuteekawo mbu kye10 kyekiriko ente tukuŋŋanya nte tukuŋŋanya faamu olyawo osirwa leta sente laba nno kaagamba naye taata obubbi nga bubi nkuyigiriza ddogooza bubbi kale njagezaako naye eddogole olijja kunkubya emigo luli abaana soka oleete kwata wano kati agamba yamaze ozisekula kati zaggaba buli azikwatako gwe manya yonte wuliriza taata ono n'asooka ziriwo ente nnene kumbe byonna byenkana kaliwo ke nasinza okusekula kati nakasekudde bulungi
Kyovola abantu abasinga mu maduuka tebatera kwagala binusu byasanguka abantu babikolerako nnyo sitaani waabwe. Wulira nkuwadde ebinusu bya 1,000 tandika osuula mpola mpola buli akironda gwe manya tuyina nte buli akironda nte mwabagenda nga mulondalonda ssente mu makubo firimu yiino Kadogo nga atambula yoyo omwana wange gwe nazala entumbwe zange genda okole ssente bino kabigira biddayo musajja omukulu omusangana binusu olowooza mutoolo nabatunda ebinyeebwa kyekyo nange lumbe eno mbakoleko. Ulira firimu omwana alumbe side kono tata alumbe side ddyo mulabe ekyalo ekitabuka bajja kakasa nti twazze bakasenga ku kyalo naye baaba abaayi. Ulira kakati Lupiya Yosefu aba atambula omukojo ne gumuluma musajja tatutunuzaamu payipu nagitunuza eri mbadde ntidde n'asooka akojoba abakojoba mu makubo omusajja avudde mu motoka akojobe abaayi ono tatekedde ensinzija payipu n'agintunuzaamu bw'ati waaye sebo oyambadde na people power payipu ogitunuza munze mukubo mwempita awo siwe nalinnye nga nzija wandibanga aliwo n'akaana kange kenasuddewo nkaale bwe mutwe mumanyiira gwogenda okojobakojoba omwami wuuno gubadde gundi bubi omanyi baba omukojobo gulumba n'osinga empitambi nga gwakutte ogusiba kizibu okojobe we nalinnye kumanyiira kwennyini awo we nalinnye ekigere kyange ekyakkono. Wulira ng'omusolo bafagama balina bamala gagumansa batyo ng'omusolo omwami oba yalwala nziku nze naawe afuka tamala ojooga we nalinnye woofuse kanzije mulwalalwala wano ebirwadde byesitegeera mwami wuno najjazaayo bannange ogw'ekibuga bagusasuza guno ogw'ekyalo woosanga woomansa tasobola kugenda agenda ali mu katawuni naye bajjako 2 ku mukojobo kati ye alina waagufuse naye nga waagufuse ono omuyaye gwe twakalaba tetumanyi oba musambu oba muzimu oba muntu naye nga mukubula asinga n'enninja kati ne we yalinnye we bafuse abagagga bamanyiira wendeko ebigere byange wenninye woofuka kuno si kumanyira kwennyini afuseewa we wano wennyini we nalinnye ani alaba newe mulaba n'asooka akwata mu mukojobo bannange abantu abalogo bali mu nsi n'akwata mu mukojobo n'aguyigiragira n'agusangira nkyayagala mufukaafuka mu makubo nawunya nako wulira enziku maama Kabotongo ye najjudde ono Kabotongo gwe ngenda omukolerako pati 1 ketutandika okweraguza kina Uganda kakati nno nga tugenda mu maaso mpola mpola yakwata ekkubo neyeyongerayo n'omukojobo omukojobo gutwaliddwa n'ettaka lyako nakacwa alinga yagigula akonkonanga yagula abaayi ayagala sendezaamu naku yamuzaalamu wuliriza firimu eno tewanzaalamu obadde yagala ntambule naye nakacyo olina ku magezi gwagayina olina firimu nakacwa mbu bamuzaalamu omwana wazaala mwana ki nze mwana gwe nazaala oba muwala oba mulenzi njagala $3,000,000 nakacyo olina ku magezi wulira firimu nakacwa nali manyi wafwadda nga nfaaki genda ologa abeewamwe babafaaga si embw eno
magezi. Mwana kigwaza. Nakacho wazala mwana ki? Wanzalamu. Gwe wanzalamu gwe nazala. Muwala mulezi. Ulira. Ndio omwana muwala. Oba muwala gwe nazala muwala. Mubasiwo yolabu. Olambo tonazimba batozimbe. Nakachwa aze kubanja sente. Wazze okubanja sente. Omusajja ono amaze emyaka 2 tamulaba. Leero lwe lusoso okuddayo okumulaba amwambalidde era najja amulaga sinaba kuggwamu nakuzaalira omwana. Njagala sente za buyambi. Omwana alina emyaka 12. Omusawo yakola ensobi yagenda ajjamu enamba z'amasimu ng'akubira abantu. Ng'aga Nakachwa azadde omwana mwezi nene nazala omwana muwala. Nakachwa nawulya wazaala mulenza aze nazaala muwala. Omusawo yabuzaabuza saabitegeera. Ujagala sente ojja kumpa sente kizito. Mbayagala sente za mata, sente za school fees, mwana wa myaka 14 ate nga bamaze emyaka 2 bukyanga bakoma kulabagana. Yeye nanyonga Sala. Nede yakodye nyonyi. Omwana alina nnyonga Sala. Mbadde neerabidde. Ulira. Okirengera. Mbadde neerabidde omwana yenna kanjako. Nede yakodye. Nalima. Omwana yenna kanjako mbu kati Madina. Wangamba mweddira mamba nenonye enyali mamba nelimbula ne mutumu eri omusu yoyo omwana wo gwetwala mukyusa erinnya njagala sente. Yasemba wange. Nakachwa nja kukwatira emboko koza ate emboko eri. Omwana omanyi okimanyi bwe nazala omwana unafuna ataaka. Ulira bwe yazala omwana yafuna ataaka. Si hati ataaka obula ataaka. Nenerabira omwana namuzaala ddi lunaku ki oba kati alina emyaka emeka neerabira byonna ne ekikulu kya byonna wampa olubuto nenkuzaalira omwana mpa sente. Ulira firimu mwana wa myaka 7. Mbadde nkusaagisa omwana wa myaka 25 bakoma okulagana. Olubuto balumusirako bannange wali olina akawala kokwana kali kajja kange bannange akawala ako kansiranya ne kansiba olubuto paka we nagira olubuto emyaka 17 kasizaala nakajja omuzaala mwana alina emyaka 7. Ulira firimu tuli ku Nakachwa. Nakachwa kankuletere sente oyagala milioni meka mpa 5. Kirengere kyonna kigeza olubuto tekirinamu na pulani ojazimba nze nakuja tebamala bamanyira. Labaze okubanja sente oddanga gasiya naganga tumbavu. Omukazi emyaka 2 sikulabako muwanza ali omwana wa myaka 7 oli musiru otegeera lwakumeka lwa mukago ba yesterday. Embweno oddanga wano wenna nakwagala okyanyirira kati olinkanga kumanyira bantu ndi saizi yo. Muzeyi bwogera agenda yeewuunya nsi musajja nengenda mubanja naagaana okumpa akasente kale bajja kulaba katwambale gamutusingawo bamala ngatto. Ennaku erumya ono agenda ayombera mu kkubo tujja kulaba mpolampola naye abantu tebakyasula ku ssente wadde n'okulonda ku kasente tokyakalaba. Ensi eno waliwo yayingirawo bwe yatuuka wano najja ayingira akabira. Bwe yayingira akabira oba mu bitooka awo najja atandika okugjayo engoye. Njagala bategeeza firimu ensero weetuuse. Bwe yajjayo engoye yajjayo kimu ekigoye nga kizingezinge najja teekamu ng'olubuto. Abakazi bakaaye bweba Uganda yakaawa abakazi ate bo bataamuufu.
Yembeera gwadesi wako. Zana gamba ddala nti buli kimu singa kyonna omusajja bamukuumira wano. Mu kiwato. Owulidde? Omusajja kontrol ye ya mu kiwato gwe tunula ng'eppapaali. Oli awo oza asimanyi omusajja asimanyi yagaana asimanyi okugulya asimanyi biki wenna osenyusa enviri nze wuuna enviri ensibye z'Abamerika nga goddawo omusajja asimanyi biki. Nina omusawo wange owakabi ow'omutawaana oyo omusajja alimba ajja ggonda. Nze bw'olaba olaba omanyi ekyasinze n'okunzigya kwewaya omusajja nakujja bukwasi ku mitwalo gye egyo ningikozesa bannange omusajja yanvumye bwe yakutte ku ssente z'omusajja n'ajjako emitwalo 2 kye bankoze towaana nviiri nazisaniridde yasise zino ne zibanga za balalu kakati no bwe naakutwala ewa jjajja kiwanuka ne bw'onaakwata ku mitwalo 10 talina kyajja kukola kakati ne waliwo naawa mukazi munna amagezi agende ku basawo tuli mu kweraguza kitundu kisooka kati yajjize nga sekise buno obusimi ICU uno mama tumbuto just kuyingira kitooke wali kati aze kamusimbye Uganda bwetuuse abakazi wano we batuuse wowe oli ekaninya mukundi katambulira mu kiwato abakazi Uganda wano wetuuse mwe abasajja abekwanya abakazi temwagala kwambala bupiira bakyabaleetera nnyo embuto nga bigoye sinansibe tebakyazisiba kati basibamu bigoye wali naatirisiti omukazi akwete ku lubuto nga mulala yalumuwa naye kati akuleetera bigoye wuno ajja asottoka obuntu abonyebonye n'oluto mama luzitowa kati ewa mutaka gwe bavumye nakatya gwe yazaalamu omwana emyaka 2 omwana w'emyaka 7 nga bakuma kulabagana myaka 2 emabega ate era omukyalo no wazze kireka mutaka ono si mwangu mu byabakazi era nga ye tasosola kubanga wabanga yaliko ne nakacyo nga n'essaawa zino akyatikka ono ulira mama akanako omusajja wekansinisa wano n'enjo ya tata waako ai kagala kufulumayo nakonkona ngera abaimbuto ebabeera bakonkonya mirembe mpola mpola tebalinga bannakacwa omukulu n'avaayo owaayi ngansanyusa okulaba yingira size kukyala sagala mitwalo 4 agenda kunywa ddagala mu ddwaliro lya gavumenti abakazi batuuse muli ya gavumenti health center 3 over 4 mwayagalira emitwalo 4 naye batanse okugira eddagala balibba mu ddwaliro kati njagala ku ddagala naye omwami alayika ayagala kumala kugira kukuza mwana bakuyita kumenya soko oyingire tulabe engeri yonna gye tukiramu nsooke nkwe sente ng'ogira naye jjuka kubagala okumenya jjukira ekiri mu lubuto tukimanyi ffenna era tayagala nakikwatako tokwata ku mwana wange omwana yakuzuzuba mwana takwagalya dda yaŋŋamba tosajja toliddira paka ng'omaze okunfulumyayo soko mpa emitwalo nange uwi mama uli ekansimbye mama kakusimbye gino ntuyingire nkakebere twala eri wowe yingira nawe tulabe dokita wendi mimi ana kasukuma wewe mimi ana yingiza tugire ndeka kati ya mama lubuto bajja bamwagala omuyingiza sente zisigazi sajja gwoli kikodo sigaza sente zo gwe obadde zize kumenya ate ogenda nga ngende mu ddwaliro jangu nkuwaana jengo nkuwaana yingira nkuwaana nga nze nzaagala wano wallahi ya Mungu awatasobola kuyingirayo ne wowe osadde akanjiibwa kati musajja mukulu obawo ogenda okwanga bikoe byebisiika todda kuje bagunywera mu kinywero amama gundi anti olaba kati korona yensonga lwaki bateekangawo gundi abatamiivu nga bo bakyagenda mu maaso mu bwakaenga ako
kaali kawonya corona yate eri mutamivu yafa corona babano bawanyisiganya obugiraasi kwata ku tonto nzompe ku pirisina waliwo naagunywedde yatandise kwekuba serefi tewali amugambako naye omanyi omwenge oli ne waba mubi bw'otandika ottamira otandika omulabanga mwana laba kaddemwe kankunyweseko gundi nno ndi musajja munno munnanga ayinza okugirirawo nga amaze okumukuba kati n'amanya nti eri saidi ya nnume nadda ew'enkazi sikoona wano otunyweredde bbiya cupa 3 zokka muleete omulala njagala berisina ne berolaga ne champagne waliwo atuuse mupya ku kyalo naye waliwo omuntu gwolaba wadde otamiddemu n'ositukawo kati abatatamidde bulungi bo ne basigalawo abakyakwana oli omyayi yasoose ne yeeryawo kubanga luwo omuntu atuuka nga yenyimba aze mu kunywa owaye leeta byonna by'oyina sebo ndete tonto nkugambye byakunywa konna kwoleeta leeta cupa emu oba giraasi emu ye nga tekalina future behind her tafulu mutaka wuuno ono ye kaguzi ne bajja bamusimba egiraasi wagindaba moja oli kigalo kino ekya Museveni future behind has 0 n'akwata walagiwe asoka munya kekano kenyini akewaffe mu kyalo n'asooka mutaka emimo bajabaki n'asooka bano bakafumba yenyinyimba ali awo tategereka ye mpya ku kyalo laba entunula omulabye muzeeyi wendi wano omanyi bwepikira kale oli awo tukanywemu kwata eyiyo osasule nange nkwata ogwange nywe oba tuwanyisiganye ate abansabiriza bantama waita yangu yakonkwe sente zo botajja ngenda nazo najjayo ebinusu bye ono okumusanga n'empapula haramu kwata nkuwadde byammeka ebyo kati ebinusu najja yesuzaako wano ebinusu njagala kwetegereze mutaka ono ayeyo ebinusu mbu yeefudde atamidde n'akwata ekkubo n'agenda naye nga tummanyimu kusekula ebinusu nambeemu kabonge yalabanga waliwo chance ey'amacupa amalala era nga omanyi omuntu ow'engalo ennyingi empanvu najja ayoola mu bukirinca alowooza ayoola kumbe bamuwadde ayoole ye gwe bayoola omukulu najja anywa aba akyanywa agenda okuwulira abaayi ng'engalo zakwasiza ennusu engalo zekyanze ati wanu okweraguza okuva mu Raji Productions Bijiraji okenya omusambaganye nze akikutte mu Kinnayuganda kye tulaba mwana wattu tunuulira guno omulembe tuli ku mupya nnyo wayobadde ki omukono teguwegize maaso bulu temukutte tegutanse kumuyonka omukono gwennyini omukono tegutanse kumuyonka olina ekintu kinyonka kikino kijja kitambula wayobadde ki kannange mundogedde mu mwenge gwamu gwe gundozesezza kumbe si mwenge lugalo ngalo mpanvu engalo empanvu agenda okulya ekintu kyabuuse dda mu mukono kikino kiyingidde mu mutima abaaye oyo kalaso waliwo ajja emisinde naye nga dial operation yemukulembedde ajja awuba dial operation wuno kangende bagambe musuba butabagamba akasozi akalinyanga tukutuku
ayitawo nzogamba ali ku kaserengeto Naluyange Farida nasooka jja misinde nangayi alagawa jjukira ye yasanga omulogo w'entwetwe n'amugamba gy'ova tewali kijja kukolera katudda ku mutaka eyafuuse mu bigere by'oli avuga agenda ajjukira baayola omukojobo gwe nga guwunya ne gundi zino STDs agenda okutunula mu mmotoka nga kapa Jesus kiki kino yanoonya waapaakinga nga mubutuufu takitegeera kapa gyesaletedde mu mmotoka ate gyetya okuba mu mmotoka agenda okuddamu otunula nga kapa teriwo okuddamu otunula nga weeri nkambwe esinga omusota mu bukambwe abaayi kyavajja agenda okwagala okuyiwa amazzi nga muntu oyiiraani amazzi ebadde kapa muntu mukulu wafuuse mu bigere byange bwe nalinnye blood of Jesus naabula eno emmotoka ezeemu ono nno yaginguzizza ggulu naŋŋamba ti mmotoka ya fire ono omulokole yennyini wangi abaaye omuliro guluwa motoka y'omulokole tebagizanyiramu fire byonna mbyokya omusayi gwavaayo mu mazzi agafaya kati motoka gwekkiriza tugende saagala kummanyira mulogaani era ssebo n'agisimbula omusayi gwa Yesu nga gwe gumuyambye ne faya wa Yesu najja afayalinga tugenda mu maaso walwalaba mu mbeera bweti kakati mutaka akola ebibye byonna waliwo amulaba mu mbeera bweti ayina ekibbo tekiri mu nkoto oba ntobo ayina byawewa n'ayuwa gwoba tobiraba yabiraba weraguza nangayi mugeya ate n'asaba babimugomolere babizze wulira firimu wulira ekina Uganda tuli ku mulogo w'entwetwe ekibbo n'amaana akiteamaku musoga akweta kutyama omunyonkali wagambira sitamaaha sijja kukkiriza bano abantu baagala kugaana okubaloga anzigirayo atya faya mutaka bamugiddeyo faya kati gyagamba tajja kukkiriza naye ng'ayina omuzimu gwe oba musambwa ogumukuuma ogulaba wonna waali naggambye asaatuyoninze TV yo genda mu maaso n'okutuninga wano wennyini tovaawo tugenda mu maaso Can you imagine Nagaro, Fuka says that we day, the putting up of the Saga, open in the Chiporantia, the Gandhi Yanta, my problem retreat away to the Malaya. Oh, no, Yabada to Tolubuto. Ali ku kavera ka ice cream. Zaringa batugama chabana bamalaya ole mama subseni era tukira bagenda batuka lwa musajja tetumanyi najali obali kukite nakawonde Aisha kakati bali wano bayomba lwa mama waabwe mama abafuukidde ekiteego mama abasajja bana abaana bebaagala ne mama bayagala mama abaswaza mama abayigizo bwa malaya ne mama aganidde mbwa malaya ate n'atavana ku bwa malaya nadda ku bavubuka bana abaana bebaagala era kati bali mu kwetesa mama tumukwatire embooko oba yetaga miguwa tuzisa mama ne tumubuulirako kati abaana batuuse okwagala otuuza mama waabwe bamubuulirire mama watuuse mwenza ate kaliba tubikooye mama yaani gwe watuuse n'okubanga abaana bayagala batuule babuulirire maama oyo engeri gyeri tukaguddewo mu butongole ate nga kaseri kaffe kakina Uganda ke bayita okweraguza
tuula otereere tujja kubanga tugenda nako mu maaso twolekere mu kitundu ekyokubiri lwabeddaje bigwera jjukira nti obadde olaba okweraguza part 1 okuva mu Watu Family saako ne Raj Productions pozi ne Salupi the Great Cinema pozi ne GM Black GM Pictures baadi bakutuusaako tusinkane mu kitundu ekyokubiri.